Afande ninunua viazi. Yote nilinunua. Lakini afande, kwa nini baraia wanakupenda sana? Mimi nazaliwa hivi. Watu wote wananipenda sababu niko mtoto mzuri. Sina shida na mwanadamu. Nadhani sasa. Nadhani pole. Afande. Afande. Kisekedi akikatala muongee. Muko tayari kuendelesha vita? President anasema, si hatupendi vita. Kama piko naendelea kuua watu, jinsi tunafanya. Ambia wale ambao wanatufuatilia kwenye Bingwa TV, waambie wapatie ujumbe. Ujumbe sisi tunasema, jinsi president anasema, sisi tunapenda amani, hatupendi vita. Lakini kama government ya Kongo iko naendelea kuua watu, tutaenda okoa wa Kongomani ambao wiko na shida. Tuko tayari kwa hiyo. Tuko tayari. Afande, kama kabla hujaenda. Afande, kabla hujaenda, Ngoma utende ifasiria iko vita Ngoma. President anasema sisi hatuogope Goma, hatupendi enda Goma. Lakini kama mauaji iko naendelea, tutaenda okoa watu. Neno kwa wazalendo afande. Ile ni mafuta bangi. Wazalendo ni mafuta bangi, sio maneno ya kusema mzalendo gani. Ile ni mafuta bangi kabila na wakamata hakuna kitu. Neno ku jeshi la Urundi ambapo linakamatiwa mateka na jeshi leno afande. Hiyo jeshi kabisa, maneno ambayo president anasema, maneno wanapofanya ni maneno vibaya sana. Aisha kwa wadui. Nao tunakamata Burundi sasa wadui yetu sasa. Hivi mko tayari kukompatre na Barundi? Tuko tayari kuokoa Wakongomani. Tuko tayari. Wote parole. Tunachia mnakamata Warundi. Hakuna askari wa M23 ambao Warundi nao waikamata. Hakuna tamu hawezi kamata. Nkwaniriza nategwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe updates omukulu Major Willy Ngoma ebibye si birungi. Omukulu ono kigambibwa nti United Nations Security Council Emutaddeko Sanctions. Omukulu ono Major Willy Ngoma nga wa kibinja ky'abayekera ba M23 wotwogerera ebibye byayononese dda era n'abakulu abalala abakulembera ebibinja ebyabayekera mu ggwanga Democratic Republic of Congo babataddeko sanctions nga babavunaana emisango egy'okwenyigira mu bikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu mu Eastern Democratic Republic of Congo. Mu kiwandiiko kye baafulumiza ku lunaku olwokubiri ekiro, Security Council yavuddeyo n'egamba nti omukulu ono Major Willy Ngoma bamuvunaana emisango egy'enjawulo, emisango egy'okwenyigira mu bikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu mu ggwanga lino lya Democratic Republic of Congo, era ng'omukulu ono bamuvunaana emisango emirala n'egyokuba nga abadde afuna obuyambi okuva mawanga agali wabweru w'eggwanga erya DRC, era ng'obuyambi buno abadde abukozesa mu kugula ebyokulwanyisa mu kutaataaganya emirembe n'ebirala ebyenjawulo mu Eastern Democratic Republic of Congo. Abakulembeze ab'enjawulo wano mu Africa basisinkana mu kibuga Luanda ne Nairobi mu 2022 ne basaba abayekera aba M23 okuyimiriza okulwanagana basse wansi ebyokulwanyisa, wabula M23 yo yalemerako n'egamba nti ejja kulwana okulaba nga etaasa abantu baabwe abali mu kuttibwa mu Eastern Democratic Republic of Congo. Kigambibwa nti abayekera bana ba M23 bafuna support okuva mu ggwanga erya Rwanda okulwanyisa amagye aga FARDC mu Eastern DRC awamu n'okuwamba ebibuga ebyenjawulo nga bagezezaako okuwamba ekibuga ekya Sake ekiri kumpi n'ekibuga ekya Goma. Okusinziira ku Security Council mu New York ku lunaku olwokubiri, UN Special Representative Binto Keita yavuddeyo n'agamba nti abakulu bano babavunaana emisango egy'okwenyigira mu kittabantu mu Eastern DRC, era n'agamba nti embeera eyongedde okusajjuka mu Eastern Democratic Republic of Congo mu kibuga ekya Goma awamu around Goma.
Abantu abasoba mu mitwalo 4 be bakadduka mu maka gaabwe tebakyamanyi eka ne mu kibira era we twogera bano ba refugee mu bibuga ebyenjawulo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga kuno kuliko n'abantu abalala basoba mu mitwalo 6 kitundu weeks eziyise emabega 2 kigambibwa nti nabo bongedde okudduka mu maka gaabwe tebakyamanyi eka ne mu kibira kakati endwadde zeeyongedde mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo nga kuliko endwadde eya kolera era nga kino kiva kubanga abantu tebanywa mazzi amayonjo tebeeyonja kimala tebalina kaabuyonjo kwegamba tebalina nabikozesebwa okulaba nga beeyonja ekintu ekyongedde okuba nga kireeta endwadde nnyingi naddala endwadde eyakolera mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Ebibinja ebyabayeekera nabyo byeyongedde obungi mu ggwanga lino erya DRC nga bagenze beegattaagatta okuba nga buli kibinja kyabayeekera kifuna oludda we kigwa mu lutalo luno olugenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo. Okulondaganako kukyagenda maaso kumpi n'ekibuga ekya Ngoma mu kibuga ekya Sake nga deployment ekyali y'amaanyi. Ng'okulondagana kuno kugenda maaso weeks eziyise emabega embeera ebadde nga esajjuka era embeera ebadde esajjuse mu Eastern Democratic Republic of Congo nga abayeekera aba M23 bongedde okuba nga bawamba ebibuga ebyenjawulo naddala mu bibuga ebiri mu South babadde nga bongedde okuba nga basemberayo nga babiwambira ddala era nga bano babadde baagala okubamba n'ekibuga ekya Ngoma naye nga tebanaba kubanga batuuka mu kibuga kino ekya Ngoma. Security Council evunaana omukulu Major Willy Ngoma okubanga y'omu ku kibinja ekyabayeekera aba M23 era nga omukulu nabadde aplaninga mu kibinja kino ekyabayeekera ba M23 plans zonna ezibadde zikolebwa yabadde azeenyigiramu. Omukulu ono abadde ng'alagira abayeekera bano kye balina okukola. Omukulu ono azze akola ebintu bingi mu kibinja kino ekyabayeekera aba M23 okusinziira ku Security Council. Omukulu ono kigambibwa nti yatyobola eddembe ly'obuntu era okusinziira ku international community yamenya n'amateeka aga international humanitarian law era batadde sanctions ku bibinja ebirala ebyabayeekera mu Democratic Republic of Congo okubanga beenyigira mu kutta abantu mu kabasanya abakazi n'ebirala ebyenjawulo okukaka akaboozi okuwamba abantu okugoba abantu maka gaabwe okulumba amasomero n'amalwaliro era babavunaana emisango mingi egy'enjawulo mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo bavunaana nga bassekinnoomu oba as an entity. Major Willy Ngoma mu December 2023 era baamuteekako sanctions. United States yamuteekako envumbo era ng'omukulu ono era still nga bamuvunaana emisango egy'okwenyigira mu kita abantu mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Abayeekera abalala baataddeko sanctions kuliko Lieutenant General Apollinaire Hakizimana, Commissioner for Defense for the Forces Democratique de Libération du Rwanda FDLR, Forces Combattantes Abachunguzi FDLR, Mahmoud Hassan alias Abu Wakas, Senior Leader of the Allied Democratic Forces ADF, era ng'ono bamuvunaana emisango egy'okuba nga yatega bbomu mu ggwanga erya Uganda awamu n'okutta abantu mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Michael Lukunda, Commander and Military Leader of the South Kivu-based armed group. Twidwaneho ADF's Mohamed Nkalubo. William Amuli, the founder and leader for Mai Mai Yakutumba. Amuli naye bamuvunaana emisango egy'okuba nga yeenyigira naye mu kuyamba ebibinja bino ebyabayeekera mu bibinja ebyabayeekera era kigambibwa nti abakulu bano bonna babataddeko sanctions mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo.